Kitalo nnyo nnyini ddala bitalo tuli Lubaga ku ddwaliro abantu ab'enjawulo beekulumuludde okuva mu bitundu eby'enjawulo okujja okungubagira omubaka Ssegirinnya Muhammad avudde mu bulamu olwaleero obwensi olunaku olwaleero ku makya mu ddwaliro ery'e Lubaga. Lope Jolo Ssenyonyi yakulembeddemu abakungubazi SG Secretary General Devlos Rubongoya n'abantu abalala ab'enjawulo bangi waka Parliament gye bali e Lubaga okulaba nga bakungubaga olw'omubaka Ssegirinnya Muhammad avudde mu bulamu obwensi. Banange kitalo nnyo kitalo ddala era nga bwolaba bwekiti embeera bweri Lope Jolo Ssenyonyi yali atuuseeyo dda okulaba enteekateeka zigenda okuba nga zitambula eza Muhammad Ssegirinnya muganda waffe mukwano gwaffe ate avudde mu bulamu obwensi ne SG Secretary General Devlos Rubongoya yoyo nga bw'omulaba nga waali okulaba biki ebigenda mu maaso nga kwasaganya embeera zonna kulaba kyate ekiba kiddirira muganda waffe. Banange kitalo nnyo by'amazima bintu bya ddala omubaka Muhammad Ssegirinnya avudde mu bulamu obwensi. Banange kitalo ekya Ssegirinnya Muhammad. Miranga amaziga mangi buli muntu gamujjudde mu bwongo gamujjudde mu kiwanga gamujjudde mu maaso obulumi alumwa olw'omubaka Muhammad Ssegirinnya. Banange kitalo nnyo kitalo ennaku ebisoma 5 omuli mu kkomera Ssegirinnya Muhammad bagenze mbani n'essuubi kaseera nti ogenda kudda engulu terere kubanga obadde ng'ompa essuubi bikaseera bekusinkana Ssegirinnya Muhammad Ssegirinnya Katonda. That is Honorable Alan Ssewanyana, Makindye West MP, the one who was Mbaka wa Makindye West Alan Ssewanyana bwe bali mu kkomera n'omugenzi kati Muhammad Ssegirinnya kitalo tuuse ku ddwaliro wano kitalo ekya Ssegirinnya. Kinnuma mu mutima gwange sigamba nti buli omu yandifudde naye wadde ffenna tuli baakufa n'ekinnuma okuba nti baaliyo babiri mu kkomera bonna ku musango gwe gumu. Ssegirinnya yavaayo nga mulwadde muyi ng'ono munne mulamu talina na wamuluma. Kati neebuuza ebibuuzo bingi na buli omu yeebuuza ono gwe baayitamu okuwa Muhammad Ssegirinnya obutwe mu ddwaliro simanyi. N'ekitalo nnyo ekya Muhammad Ssegirinnya. Amawulire gano gatukubye wala buli omu ali mu byobeera buli omu asobeddwa kuba tube tusuubira nti Ssegirinnya yakomawo agenda kutereera agenda kudda engulu obulamu buddemu butambule nga buli omu kye yeesunze okulabako nga buli omu yeesunze okulaba ku Ssegirinnya ng'azzemu okukulembera abantu be naye abadde awo amaanyi nga weessuubi agamba nze ngenda kuwona nze ngenda kutereera era abantu bange munninde nkomawo. Mukama takkiriza kitalo ekya Ssegirinnya ebikajje waabwe kaddugala asobola okubezaawo obulamu eyo nno gye yava okujja mu Kampala n'asenga ekyebando gye wangaalira obulamu bwe obusinga obungi. Ssegirinnya yasooka kumanyika nnyo nga omuteesa ku mikutu gy'amawulire ng'akuba amasimu nga yeeyita Ssegirinnya eddoboozi ly'ekyebando. Oluvannyuma yafuna erinnya erya epaatiika erya Mr. Update ku mikutu emigattabantu olw'emboozi ze yanyumyanga n'okutegeeza abantu amawulire naddala agafa mu kibiina kya National Unity Platform ng'asinziira ku mikutu egyo emigattabantu. Ssegirinnya yalondebwa ku bwa Lodi Kansala okukiikira Kawempe North ku lukiiko lwa KCCA okuva mu mwaka 2016 okutuuka 2021 oluvannyuma n'alangirira nti agenda kwesimbawo ku bubaka bwa Parliament. Era yeesimbawo ku bubaka bwa Parliament n'avuganya n'abantu abawerako abali mu lwokaano mu kalulu ka 2021 era n'awangula ekifo ky'omubaka wa Parliament wa Kawempe North n'ajjayo Abdullatif Ssebaggala Sseŋŋendo. Wabula okutwaliramu ekifo ky'omubaka wa Parliament ekyo tekimuwomedde n'akatono kubanga yali kyajja awangula akalulu n'akwatibwa gavumenti bumu n'omubaka wa Parliament wa Makindye West Alan Ssewanyana ne bagulwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe ne bateekebwako n'omusango nti be battanga abantu abattibwa ennyo mu bitundu eby'e Masaka nga ebiseera ebyo bakijambi abaali bakyase nnyo mu bitundu ebyo ne batta abantu n'okutuusa obulabe ku bantu abawerako. Kyokka oluvannyuma
oluvannyuma Mohamed Segirinya n'Allen Ssewanyana baateebwa okuva mu nkomyo mu kkomera ly'ekitale gye baali nga kyategereka nti waaliwo enteeseganya abakulu abo okutuuka okuteebwa. Waafiiridde ng'abonyebonye n'ebirwadde okumala ebbanga era agenzeeko mu malwaliro agawera ng'ajjanjabwa. Omubaka ono Segirinya abadde amanyudde nnyo nga Mr. Update yayogerako eri amawulire ng'akateebwa okuva mu kkomera. Tamoninga ku parliament ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki? So ekyo ekibuuzo kye kibadde kinene nnyo eri mmwe ab'amawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga bwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata katonyeza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa n'ani so tewaliwo okuteesa wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaliro batemukimanyi ekyatuteesa kyali bwe kiti ekyatuteesa ye pressure bannamawulire gye mwateekawo ekyatuteesa ye pressure bafuutu soja gye baateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka pressure ggwanga Uganda nti lwaki mukwatira abantu obwereere ate nga tukyalwana nabyo ffe twafulumye ne bannaffe abalala abakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu court martial. Wummula mirembe Mohamed Segirinya ebisingawo ku mawulire ago tunabituusaako mu mawulire gaffe agajja. Kale bibyo ebya Mohamed Segirinya kitalo nnyo nyini ddala. Mwana we Kaddugala gye yava najja e Kampala Kawempe ayiyo obulamu abadde abupanze nga inako wabutuusizza n'ab'emitima emibi ab'emitima egyekko ab'emitima emiyaaye ab'emitima emikuusa tebamwagaliza bulamu kubunyumirwa naye nga kitalo kya Segirinya banange Segirinya afudde bya ddala. Embeera bwetyo bweri tokwogera kikubula naye nga bwetyo bwebiri. Lubaga hospital gyafiiridde gye badde bamuddusizza ng'embeera etabuseemu balabe oba mukama ataasa naye kumbe abadde amukimye kumutwalira ddala. Kitalo ekya Segirinya. Lopu Jolo Ssenyonyi waali mumulaba bulungi Ssewanyana waali simwesiga Secretary General David Sibongoya naye waali mulaba kwasaganya embeera bwetyo bweri ku Lubaga hospital. Waafiiridde muganda waffe wasiriza omukka ogw'enkomerero Mohamed Segirinya. Tugenda kukusubwa nnyo nnyini ddala Mohamed Segirinya. Obadde mukwano gw'abangi mukwano gwaffe ojunye abantu bangi oyambye abantu bangi abantu bawonye okufa kwangu badde n'omutima ogw'obuntu bangi obadde ojjanjaba ngaye nawe obadde wejjanjaba obadde wanjawulo Segirinya. Tulabye abantu bangi Segirinya babeereddewo abali abalema n'abagulira amagaali n'abagulira emiggo n'abajjanjaba ne batereera. Jukira abantu abaana be baayokyanga Segirinya n'abajjanjaba ne baddamu obulamu. Abantu abatusiddwako obulemu bangi Segirinya n'abataasa. Segirinya alwanidde nnyo abantu ab'Ekawempe. Kumba ab'emitima emibi tebabyagala. Yensi mwe tuli naye Segirinya wummula mirembe. Segirinya Mr. Update wummula mirembe. Mukama bwatu bayayagadde bweyasazeewo tukusabira muganda waffe otusooseyo naye naffe tujja essaawa yonna tetumanyi ddi naye naffe tujja kuba eryo ekkubo. Awo we tuliwangaalira obulamu obw'olubeerera tewaliyo walala. Awo we tulibeera emirembe n'emirembe amiina. Kobaani bajja kusimaka awo bagamba mukaga kumeka kunya buli omu awo ffenna awo we tuliwangaalira obulamu obw'olubeerera. Kobenga gwani kobenga olwana nnyo oyita Ssaabalwanyi kobenga gwe mukugumuku w'obutwa kobenga oli mbega otya kobenga gwe omuliwo enkwasinga muganda wange ffennaawo just kadde kaseera buseera kekawukanamu naye nga ffennaawo ate nga ffenna tugenda mu ngenda y'emu era ffenna tujja kuvunda era ffenna tujja kugwawo ffenna tujja kwerabirwa. Batta bannammwe Mukama bawo omukisa mwe temufanga musigale nga muli balamu ebbanga lyonna. Mohamed Segirinya wummula mirembe. Nsaasira Nagirinya ka maama. Nsaasira maama wa Segirinya.
saasira mikwano gye, saasira foot soldier. Sseginya yali yategeera foot soldier kyeki. Saasira abantu b'e Kawempe abalonzi ba Muhammad Ssegirinnya kitalo. Kitalo Mukama bw'atyo bw'asazeewo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.